mutegeka amasowani Museveni ayidde. Toddeyo ne weekuluntaza tugenda kukulyako Museveni. Museveni ayidde wenjogerera abulako kujjula mutegeka amasowani tumubwebwene. Dictator Yoweri Museveni gye buvuddeko ng'oyita mu mukyala wa human rights gwe bayita Wangadya. Wavaayo n'okola statement n'ogamba nti Eric Mwesigwa tannayokebwako passi, tannatulugunyizibwako. Oyo abannuku be bamustaginze, be bamutaddeko make-up afaananenga gwe bayokyezza passi. Oyo make-up omwana tebannamwokyako passi. Olunaku olwaleero omwana y'omu gw'ostaginze gwe wagamba nti wa make-up, ogamba ffe twamustaginga ne tumwokya nga tumusuubiza okumuwa obukadde 50. Yoweri Museveni obuguutana nnyo, opapa nnyo okukola statement era okyagwa mu nsobi nnyingi nnyo. Kyali sympathy first n'okkiriza ekikoleddwa ate era ne kiyimirizibwa mbagirawo. Kakati essaawa eno oli mu kwekwata ku bisuubi nti omwana bamusuubiza $5,000,000 bamwokye passi. Owange gwe alaba vidiyo eno. Soka weebuuze lwaki luli yali make-up, lwaki leero efuuse passi. Era soka weebuuze gwe muwendo gwa ssente mmeka gwe nsobola okukuwa nzije nkuyiseeko passi oba ku luba mu kifuba gye guli. Nsobola okukuwa ssente nkutemeka okugulu, nsobola okukuwa ssente nkwokye passi. Yoweri Museveni eno stage kwoli mu kuzinira obuzina bwo ogiziniddeko emyaka egisoba mu 5. Dancing moves zonna gamba twazitegeera ate twazikoowa. Oluyimba lwoli mu kuleeta mu kyasa kya 21 lukadde nnyo waluyiiya mu Jansanvu. Eno teruyinza kukolerayo. Oluyimba lwe lumu lwe wayimba ku Dr. Kizza Besigye. Mu Dr. Kizza Besigye yayagadde omuwala, yakutta omuwala n'amutuusako obuliisamaanyi n'amusiiga n'essiriimu. Ogw'omusango gwakomawa. Gye buvuddeko wataka ku His Excellency Bobi Wine ogw'emmundu. Emmundu zaffe ze mwagamba nti zaffe ziri ludda wa? Yoweri Museveni olina kukyusa bukyusa mu mayisa ga. Olina kukyusa bukyusa mu nneeyisaayo. Bw'oba owulira ng'ebintu bino bikutuddemu, ng'okooye okulabisa mu international community, ng'okooye okwogera kutulugunyako n'obutemu bwo, kyusa, lokoka. Tewali statement yonna enaayamba Museveni kubbulukuka kino okuggyako ye kennyini y'alina okweyamba ng'alokose. Bw'oba okooye okwogerako nti owange owunya naaba, naye bw'oba okooye okwogerako nti oli mutemu otulugunya abantu, lekeraawo ebikolwa byebyo. Lekeraawo ebikolwa byebyo. Nagamba n'ekirala, ffe tuli basajja bawandiisi ba scripti abalungi ennyo. Tosobola kuleeta scripti yo ya kisiru n'olowooza nti tunaagigula. At first omwana bamusiise make-up. Abannuku bavumaganye gavumenti n'ebitongole byayo by'ebyokwerinda. Today abannuku basasula omwana ne bamwokya passi. Bavumaganye gavumenti. Kyekituufu kyeki? Ekituufu kyeki? Olaba nti weekwata ku kisubi. Bwe oba wakitiibwa mulamuzi ng'oyo Museveni yali mu kuwa obujulizi obwo obw'ekisiru, tosooka mutwala butabika oluvannyuma n'omuteeka eruzira. Statement ze ezitakwataganirako ddala kikutuddemu. Mbagambye bannayuganda mutegeke amasowaani, Museveni tugenda kumujjula. Wenjogerera ayidde ekintu kimususseeko. Ate Museveni Bobi Wine akyakozesa nnyo ensobi. Ono Bobi Wine wanjawulo nnyo. Asukka kube wali olwanyisizza. Ono mutume wa Katonda. Kakati atandise kwogeza taboya, atandise kwekwasa ku bisubi, naye ate gye bujja ku Katonaawo agenda kuddukanya mu lujjudde. Muwulirize obubaka bwa pulezidenti nga nvaayo. Osinga sinnavaayo. Muto wange Eric Mwesigwa Sitani tebalya naye ku lujjuliro. Nkiddemu Sitani tebalya naye ku lujjuliro. Museveni agenda kutta olw'okuba ayagala tagetinga ffe. Mwana gwe Eric Mwesigwa Museveni agenda kukutta olw'okuba ayagala tagetinga ffe. Kasita wakkiriza okukolagana ne Museveni agenda kutta ate akimanyidde ddala bulungi nti luli abakudde ensi yalikaabidde kuba baali muvumiridde. Naye kaakati asoose kukyayisa nsi amala akutte. Kino kyali mu
nkukola kye bayita okuttatta n'omuntu. After okuttatta n'omuntu then omuttira ddala ng'ensi tekyamukaabira nga ensi tekyamukaabira Museveni agenda kukutta. Ekyo nkikubuulidde olw'okuba ayagala okuvumiriza ffe. Oyo Yoweri Kaguta Museveni ataswala gye buvuddeko yakozesa ensobi y'emu Muzeeyi Moses Nkonge Kibalama gy'abannuku bakoze bati Muzeeyi Moses Nkonge Kibalama oluvannyuma n'avaayo n'agamba state yeya stage nze okukomerera Bobi Wine ne Nuupu emisumaali era Musaddatu kiwejjewejjo ng'addukidde Nairobi. If you can obudde bukyali dduka mu ggwanga. Museveni agenda kutta gwe Eric Mwesigwa olw'okuba ayagala okukwatirako aba National Unity Platform, olw'okuba ayagala tubrandinga ng'akabiina k'abayekera. Watch the space. Watch the space. Museveni isa kiserese Bobi Wine yamulema okulwanyisa. Kyokka olaba ebiseera ebisinga Museveni alumba office, alumba ebitongole police n'azikuba anoonya Bobi Wine. Kakati atandise kulumba mmwe anoonya Bobi Wine. One day Museveni agenda kutta bamanye nti wa Bobi Wine bavubayo. Nkyakubuulidde bw'oba otegeera dduka mu ggwanga. Nze Yekolera Itongwa mbalekedde obubaka bw'omukulembeze wange mubuwulirize tuli balabira ku bikolwa byabwe. Nze nkivuze. Abajja okwefula bajja kubeera bangi. Abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi. Abajja okuwanika bajja kubeera bangi. N'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keera oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza ddala langi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Nze ekimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo. Abo abalondawo emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Naye nga kyenjagala obbakakasa eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Abajja okwefula bajja kubeera bangi. Abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi. Abajja okuwanika bajja kubeera bangi. N'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keera oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza ddala langi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Nze ekimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo. Abo abalondawo emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Naye nga kyenjagala obbakakasa eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula.